Television, Omunnyo. Butelevu oli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso tuli mu kitundu eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze amayenze tusima Apollo akadde kano negatiddwako Honorable Barnabas Tinkasimire mubaka wa Parliament ku lw'ekitundu obesaza eriye Buyaga West. Sebo nkwaniriza ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya. Neyanziza Sebo omuteekateeka wa program eno naba taddeko obudde ku keera ku makya ku Salt TV tweyanziza ku tulaba nsooka kwetondera abantu baffe abakedde ku TV naawe omuteekateeka wa program eno ku lw'okukeerewamu navudde awaka nga bukyali naye akajaamu k'enkuba mu Kampala side egy'envaamu enkuba etonya nnyo naye nsima Katonda nga tutuusiza kubeera ebyetugabanako n'abatulaba ku makya eno. Njagala kubuuzaako abanonda ab'e Buyaga West ngu mwebale nnyo kuddamu kumpa obwesige kubakwatira ebendera ya NRM ate nga mukyali banywevu ngu mwagala ngu mbeere eddoboozi lyammwe mu 11th Parliament. Well, yes, tukwaniriza Sebo Honorable Barnabas Tinkasimire tugenda mu byobufuzi directly olwakadde. Nsuka kubuuza kiri kitya ku mulundi guno? I think ewaffe NRM egenda kuwangula naye ekyendabye ngu NUP egaininze ewamwe ewaffe kusinga ebibiina ebirala nga FDC ne anti ne DP ne UPC kusinga nnyo kiri mu bavubuka olaba nga bakijumbira nnyo naye NRM egenda kuwangula. NRM egenda kuwangula. Oli munywevu ekitegeeza. Essebo. Kale tugende ku nsonga yennyini ebyobufuzi na ebbugumu lyeyongedde. Nandyagadde osooke ku nsonga yennyini oyogedde ku NUP. Oyogedde ku NUP tulabawo embiranye wakati wa ebyokwerinda ne NUP. Offices za NUP emabega kawo zalumbibwa bagala byambalo byabwe ab'ebyokwerinda ebimyufu n'enkofiira n'ebirala bwe bityo okusika omuguwa okwo olaba ki mu mbeera eyo? Of course waliwo olumu omusajja we bayita Tamale Mirundi yakozesa ekigambo kye bayita abanyampi. Abo abebayita abanyampi awe bali oba mu security oba buli office bagezaako kulaga omukulu ngu buli nsonga bayinza kugikwatako. Ndowooza bagenda kuzingako ekibiina kino just kubalaga aba NUP ngu yes mu contestinga obukulu mu contestinga obukulu mwagala power naye power teva mu kalulu wokka eva namuno ngu tuyinza kujja mu office yammwe ne tubalemesa n'olunaku kukola ne bye mwaguze ne sente zammwe ne tubitwala n'empapula ze mwagala kwewandiisa nazo ne tuzibajjako ne sente ze mulina tuyinza kuzibajjako naye of course mu fair democracy ebyo tubiraba. Lwaki okiyita okulemesa Honorable? No, of course kubaba n'ensonga yabo nkiyita kulemesa kubanga bagamba nti ebyambalo byabwe byefaananyirizaako ebyamagye. buli green kala ogenda kugisomba mu ggwanga nga bantu tebambala green. Nze ebyo I don't really entertain them. Politics yange ebeera fair nnyo.
obwembeere wange nga campaigninga si campaign si planninga nekiro n'omulundi n'ogumu kubba akalulu nze planninga kulaba ngu mobilizing mwininga abantu kumpa akalulu ekyokubiri mba mobilizinga kulaba ngu olunaku lw'okukuba akalulu bataninga apo ekyokusatu nka supervisinga ng'obwenkusanga ng'okaba ekyoba ng'okoze bana waliwo abagamba nze nja kugenda mu kubo ntandike kubulibinga abalonzi oyo sente tuzimugyako waliwo mu kisanja kyaggwako waliwo omu yatemptinga yalina 11 million twamusanga mu kubo ng'azirina n'abuukira ne pikipiki ne tugimugyako ne sente ne tuzimugyako 11 million obeera tomenye mateeka eyo bagiyita mu politics fa basoma political science ebeera decision time gwe oyinterferinga na decision time I have to deal with you I have to deal with you. Tokozesa byakwerinda okikola ekyo. Obo n'agenda kuloopa ku poliisi eno bajja kuba bakubbye boss. Eyo tebeera politics. Nze nga politician I first deal with you then ngende kuloopa ku poliisi. Ku poliisi naye ono tetwaloopa n'okuloopa sente twazitwala ne piki ne tukijjako enziga emipiira ne tanka ne tugirekaawo nawe n'akuba ogw'emisubi nze mbeera nnyo fair mu kalulu akange when you attempt to disrupt the decision time awo gurupu yange njitendeka kulaba nga ediringa naawe n'ekirala kulaba ngu tuteekateeka ku managing ekintu kye bayita polling day polling day olina okulaba ngu tebakubbye bano abakuba akalulu bagaba akalulu kamu bano abakuba akalulu akuba akalulu kamu oba bateekamu ebibambu obululu bungi then bano ababubala babala akakubiddwa oba bongeramu ebyo notekwa byetegereza yes then bana your agents aba collecting results aba collecting results bazigirayo mu budde oba bagenda kwebaka na result declaration forms nze wange nateekako system ngu sawa 10 tujja kumala kulonda akalulu naye zigenda kuwera sawa 12 sawa 12 sawa 12 tulina okubeera ne results zonna sawa emu all result declaration forms nina okuba nga nazijjeeyo ne route eno ewange nina ebyalo 483 villages sawa emu kitundu twalina nga twafunye already result declaration forms 483. Okay. Tuddeyo katono honorable ku compliance olowooza nti kino aba national unity platform ensonga yo banaagivaako ey'enkofiira n'ebimyufu. What do you think? In my own opinion, security ebonya etulugunya aba opponents baffe unfairly. They really do not need to start harassing them. Kubanga I am sure no bwe banagenda mu kooti kooti ejja kudescribinga ekyambalo ky'amagye kirina coat of arms kino kirina abonero kaba people power so babaleke feye fa bavuganya nabo sisuubira ngu ekyambalo faba NRM kitutiisa tekitutiisa kuleka bana bali mu magye baagala kolaga President Museveni ngu bakola ate sisuubira ngu the commander in chief President Museveni ye yabawadde order ngu bano mubajje kwe ekofiira. So you think these are individual decisions? No, they are balabe nakugambya abanyampi abaagala kulaga ngu bakola nnyo baagala promotion ate oluusi mwana wattu in the process they get promoted. Yes. Promoted because ayinza kukola ekintu ng'ekyo ne kiyambako kubanga kati bagwiridde t-shirts simanyi enamba gye bajjeeyo esente nawulira batwala miliyoni 23 bwe bagamba ezo saawa zino obwozi w'omwana wa Nupu n'agenda mu constituency na miliyoni 23 ayinza kusinga owa NRM. So awo batuyambye ne bazijjayo awo obo winning because of that
oyo bayinza kumupromotinga. Okay, oyogedde ku musango Honorable Barnabas, oyogedde ku musango enupu yawangudde omusango obaoliawo Justice owekitiibwa Musa Sekana yagoba omusango gwa nupu wakati wa nupu ne Mwami Moses Nkonge Kibalama. Of course nga NRM tupridinga ngo courts olusi wagenze watandise kubeeramu abalamuza abetengeredde. Okay. Ng'ogendayo oyinza kufuna justice oba oliwa opposition oba toli wa opposition. Ate abalamuzi ngabo betwagala nnyo abalala olusi nabo balemwa omulimo gwabwe gw'oku dispensinga justice ne bafuuka abanyampi. Abalamuzi namwe mwebali naye tusiima nase kusiima ngu ono Justice Musa Sekana alaze ekifaananyi ekirungi eky'omulamuzi asaanidde kubanga akolera ekibiina kya government ya NRM. Government ya NRM yajja mu buyinza okulaba ngu abannayuganda ebawa ekintu kye bayita justice. N'okugibaweera mu budde kubanga luli tewali kuwababa abamagye nga baali nga babimala nga babasalamu okukutta nga bakutira nga likiruyu ng'otagenze mu kooti. Ebyabwe kuwangala tubayozayoze tulirede nga NRM to compete with them. Naye of course nalaba waliwo omuzeeyi woba ng'okuze ogezaako kweteekamu ekitiibwa. Muzeeyi kyoyo Muzeeyi Kibalama Nkonge Moses yiteekamu ekitiibwa. Teyalina nsonga bwe yagamba nti ekibiina kye bakimugyako obaoliawo si ye yakibawa. Yalanga agenderedde ki oba yakibawa lwa ssente oba yakibaweera bwereere yali convinced. Don't go against your word. It's very deadly. Ontegeera particularly at that age because me I can change my mind. Naye muzeeyi Kibalama alina bazukulu alina abako naffe abaana abato tutunulidde muzeeyi agenda kugamba ki atuwabula ki kati we cannot go for his advice. Akyali no akyali elder ku kanso ya NUP nobwanabeera elder. Ontegeera nobwanabeera elder naye sisuubira ngu abaanupu bakyagendayo kumwebuuzaako ajja kubeerawo ng'ekifaananyi but it is their choice. Nze ndi wa NRM oba bamwebuuzaako n'abawa amagezi g'ebikwangala it is their problem. Naye ewaffe mu NRM such old people ayogera kino awa amagezi ag'ekikwangala saawa zino tetwagala amagezi g'ebikwangala. Okay, olwakadde honorable ojja kunsonyiwa nja kutwala ku marathon yennyini. Twogere ku SOPs ezafulumiziddwa akakiiko by'okulonda abantu 7 abo compliance and enforcement olaba ki mu mbeera eyo? Debate which issued on the floor of the house Joe yalaze ngu abantu 7 practically is difficult kubanga ogenda kulaale n'otandika kugamba mukomaawo gwe kyakututte kwe kumitinga abantu oba baze 10 oba baze 10 oba waati ffe twagala abantu twagala abantu bakitandika mu kanisa mu kereziya ne mu musigiti mu masinzizo. Nze ntera kugenda mu misa yo ku makya tetubeera bangi tetubeera bangi naye nsuubira ngu abagenda ku church on Sunday enamba esukamu abamu esukamu emphasis bagiteeke mu kwambala mask bagiteeke okunaaba engalo maybe temperature guns nazo zijja kubeera ebintu bibiri enamba ne temperature guns. It may be a bit difficult kubanga
ngewaffe mu byaro ebyaro bibera open spaces omwavire kati gwe temperature gano nagiteeka kwanolekani ojja kuteekako obuguwa bayingire bayitire wansi y'obuguwa campaign period abantu babeera excited naawe gwe kenyini anoonya akalulu osanyuka kulaba nga abantu bayita wansi y'akaguwa newerabira nti honorable newerabira nti waliwo obulabe waliwo obulwadde ekintu kye bayita politics kibeera mu risk nnyo it is very risky we are talking of real facts of real facts naye tusuubira ngu ekinaatutaasa during this period under which I buy abantu kwambala mask but government egezezaako kuwa almost every district masks n'abatanaba kufuna districts ezitanaba kufuna masks please bulirako abantu bo basobole kugulayo masiki ya 200 1,000 ey'okwambala ekirala bayinza kukwata akatambaala bulungi n'akasiba wano na wano najja nga masiki masiki sebo honorable okujukiza ziriko standard tetusobola ku improvising ebya standard kankubulire wano tasabulamu obonaaba nga togirina substandard kankubulire you have nothing why do you talk of standard ne standard togirina you improvise to protect your life naye ekigendererwa honorable kyakulaba nga abantu mufuna bangi bannabyabufuzi mutunulidde ekyokuŋŋaanya abantu abangi ne bwe bajja nga bambadde substandard masks kati bw'onaagenda ng'okebere ng'eno mask are you NBS ng'owaze kunoonya akalulu are you NBS katogende ku enforcement ya masks kuba ogambye nti bandi emphasizinze emphasis yandibadde nnyo ku masks baabantu onookakasa nti honorable ewuwo abanajja kulaleyo bonna banayambala masiki do you think that will happen no nja kugezaako kukubiriza abantu kulaba ngu bambala ki masiki nawe kisobola hand wash facilities tujja kuziprovidinga naye obwo binalemera kubanga in a day oyinza kukola laale nga 10 30 minutes ngova kweyo ngogenda warara ngova kweyo ngogenda warara ngova kweyo ngogenda warara kati bine byokushiftinga hand washing facilities from one place to another olusi otuka mu trading center abantu ne bakuyimiriza olina okuyimirira sebo budde bwakalulu we become the most disciplined persons mu budde bwakalulu disciplined with interest. Of course, our discipline is pegged to getting votes. Olaba abakyala bafukamira abakyala bafukamira naye omukyala awaka tafukamira bawe abaronza abafukamira n'okwetoola ayinza kwetolola buli watu ng'afukama buli watu naye ng'ewuwe tafukamira n'okufukamira tafukamira naye nga discipline agiteeta mu kunoonya akalulu. So compliance olaba nga oboolyawo ne ku masks nayo kyandibanga of course it will be difficult ffe kye twagala kusinga nnyo tusaba Katonda ngo abo banajja nga tebalina masiki tebajja ne corona ekyokubiri tebagipiikinga naye tukubiriza nese kukubiriza kulaba nga abantu bambala masiki oba oze kulale oba teze kulale. Honorable bonolusinkana abantu abamu ewuwo bogenza okusinkana ku meeting nga tebalina masks tebanabye mu ngalo oyina obusobozi oba muli osobola okubagamba nti sijja basinkana as a story ziri ku TV naye n'abo babireeta naye ffe tunoonya akalulu oba oyambadde masiki oba bambadde oba tebambadde kankubuli oba oyambadde masiki oba toyambadde n'olunaku lw'okukuba akalulu oba oze oyambadde masiki akalulu tukagala oba oze ngu toyambadde masiki akalulu ko tukakola ki tukagala me I am as honest as that kubanga manyi kyengenda kugoberera mu kalulu ekintwala mu kalulu kulaba ngumpangula the guts to tell your voters I will advise ate nakalango nabutandika dda obulango naye tekitegeeza ng'omuntu obwanajja nga talina face mask nze ngenda kumugoba nze n'obwo buyinza
nze njagala bululu. Tuli ku Salt TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso tusigaza ne dakiika ntono nnyo n'ebingi bye tukwasaganya wano ne wali olw'okulaba nti oba oliawo honorable atuwandowooza ye ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ng'akalulu kongera okusembera. Honorable tukitegedde nti compliance oba oliawo ne enforcement olabangayo ye nesoboka waliwo obusobozi mu security forces countering oba okwenforcing ezo SOPs. Ndowooza government na electoral commission ekyo balina okwenfasizinga is mass mobilization and awareness. Naye bya enforcement kutandika kukwata abantu bagenda kurutinga emitwalo 5 nabo banale kurutinga abenkana bana Uganda police constables ulide supplementing forces. Yes, nabo banale kurutinga abenkana bana Uganda abana Uganda. The biggest thing in this matter is knowledge. Knowledge kuwa abana Uganda okumanya ngobonaba nga otambadde mask kikosagwe kugula mask ya 10 chikutaasa bingi gwe ng'omuntu n'okubalaga ngu indeed corona gyeri etta abantu bo balaga figures zino za infections buli lunaku balaga figures z'abantu abafudde batuse 1,000 n'abasobamu naye ng'ewaffe oba oyogera ku COVID-19 tujibulira mu mawulire ngu bano bafunye obulwadde bano fe waffe tetufunangayo omuntu afudde COVID-19, which is good news, which is very good very good news. Kati obw'abantu omuntu wabulijjo n'omubulira ekyo ng'ahango COVID gyeri abalala tebakikiriza ngu gyeri. So government erina okulaba ngu ne electoral commission ng'enyiikira kulaba ngu buli omu mu mateza ngu COVID-19 weeri ate etta oyinza kugyewala ngu oyitira mu mitendera kunaaba mu ngalo kwambala masiki kusanitizinga social distancing. Of course so emphasis ebeere ku mobilization and sensitization, si ku enforcement for compliance. Enforcement just abantu ojja kutulugunya abantu bangi kubanga omuntu ajja kujerabira bwerabira aze for instance ajja kujanga ajire mu motoka atukawo afuna okupakinga ngaduka kusanga lali onayogera biki mask ajerabirewa mu motoka. So processions baganye ne mass rallies ekyo kizibu tekijja kusoboka. Tusabe just ekyenyinza kukubiriza kugamba ngu tubeere peaceful nnyo. Katono nnyo mu dakiika emu oba bbiri nga tuwumbawumba honorable ensonga ya independence kirungi nti gwogidde mu kibiina ekya National Unity Movement naye waliwo endowooza egamba nti oba oliawo ku mulundi guno independence bandibeera bangi okusingira ddala ne mu parliament gy'oli ate gy'ogenda ku mulundi guno olwa ebiriwo kati gw'olaba ki mu nsonga eyo? Kituufu independence bangi abagenda okujja abagenda kujja. There are major reasons ezirese independence ne babeera bangi. One, mu party primaries bayisimba nga bangi ate ng'omuntu omu yalina okuwangula. Politics za Africa zo mu Uganda ziri ng'ez'Abannafrika. Omuna Africa tawangulwangako. Tayinza kugenda mu kalulu oli namusinga nakwata essimu namukubira oba natambula nagende we namukwata mugana namuyozayoza we bali kumpangula ebigendererwa byange byembadde nga ngenderere nsuubira obubakuwadde obwesige kubyongerayo mu maaso ojja kubyongerayo mu maaso maybe nange balimpa omukisa kuba serving. Ekyo tekiriyo in Africa. Either you have rigged or you have bribed. Eyo mentality ekyali mu bantu bangi kyekyaleka abasingwa mu party primaries NRM eyange DP UPC FDC NUP nabara bonna gwowangula yategeka kuvuganya waze twali batano omu ayanzirako
we nasinzako difference y'obululu omutwalo gumu mu 14 yakomawo waliwo n'omulala aze so tujja kubeera basatu ensonga endala performance ya political parties eziri mu parliament olwaleero zaalaze ngu political parties zinyigiriza eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo memba kusinga nnyo olaba obwe twatuuka kukuba akalulu ku kisanja age limit abantu bawoza ngu position ya party ye yatekinga position naye gwa omuntu wabuli owo representing yali ng'ayogera ki ku mobile money bawoza ngu political party yatekinga decision ku OTT omusoro gwa OTT political party yatekinga kati abantu bakiraba bakikozesa actually nga campaign tool ku campaign nga political parties ngo political party ejja kunyigiriza eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo terijja kuvaayo this was an individual weakness of political parties. No. Over in the political parties. Ababaka abali mu political party tebakitegera ngu yesu no bwe naba ndi mu political party the biggest interest eyensaanide kuyimirako y'omulonzi voters y'omulonzi wa of course waliwo ebirala nga kubulwa emirimu ebbula ly'emirimu lirese buli omu ayagala kwesimbawo maybe kubanga obwayi mupiba bulaba ng'omulimu guli lucrative. So there is no doubt members of parliament aba independents bandibeera bangi mu parliament ye11 bajja kubeera bangi naye still nabo ab'ebibiina tujja kubawangula kubanga nga ekibiina kyange ekya NRM awe tuwangula in most cases tulina majority kusinga nnyo temutidde ku mulundi guno mu constituencies zibyeje temutidde ku mulundi guno nga nupu erabika okubanga zina amaanyi tulina already ababaka mukaaga abali an opposite tulina 91 constituencies where opposition teriyo waliyo NRM naba independents naba independents then the 402 would competing ira ne opposition nupu egezezaako ku fielding many candidates era waliwo nawe bagenda kutuwangura naye sisuubira ngo bajja kususa ababaka nkaaga tebasobola kusuka mu statement emu ku bwa president nupu wagulawo tolabanga obulyawo Kyagulanyi kuba already twamaze okutegeera nti ajja okubeera candidate waabwe Kyagulanyi omusuubira kuvuganya atya mu second ntono nnyo tuve ku mpewo ajja kubeera a competitor naye tajja kusinga kalulu kubanga tukimanyi ngu his base ejja kubeera Buganda region. In Buganda region tulina a third kimu kyakusatu ekyabalonzi ku a third tuyinza kutwala ko 20% NRM ku 20% 20% we asigaze 80% sikitegeeza no mu third tujja kumujjako butino eno ewaffe ejituwangulira ennyo bibiri ku bisatu ajja kutwala 10% fe tutwale 90 10% tututwale ki 90 so obwe tuzigata ojja kwesanga ngu eno ye alina 1 alina 10 fe wano mu bitundu tulina almost 200%. So tubanga tumuku ekibalo mwamaze ddo kikakasa Kyagulanyi talina waayita ajja kujayo obululu he can easily get like 35% 36%. Okay, of the total vote ekigambo ekisembayo oyogere eri abantu bebuyaga oba n'eggwanga lino okutwaliza wamu tugenda mu kalulu aba security mubeere conscious ngu security y'Abannayuganda bonna twagala a fair competition nze kusinga nnyo njagala a fair competition NRM erina bingi ebyekoze tuyinza kubyogerera ne tuwangula akalulu temutusiiga enziro nga mukolerera
mutulugunya aba opposition ngo babere ne ground ey'okugenda mu court for petition on all levels ne kubabaka kubanga nawulidde waliyo obubonero bwabaddeyo mu party primaries nga bakwata omuntu nga bapoliisi bebeka nabo nga benyigira mu kulonda gwe bonaaba oyagala kwenyigira mu politics ekyambalo kijjemu oresigninge ojo participating as a candidate naye byokugamba ngo otutaasaako tuleke atalina amaanyi bamukubi nze kankubulire onane bakadde akadde atalina amaanyi bamukubi naye NRM egenda kuwangula atulaba ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya program bwetu bwetambudde nteekwa kwebaza Honorable Barnabas Tinkasimire omubaka w'ebuyaga County West mu Parliament atenga ategeka kuvuganya era ku kifo kyekimu nteekwa kwebaza mmwe abaddeyo nga mutulaba abagoberedde program ku mikutu gyonna egya Salt Media mu mbeera eyo twebaza program bwetu bwetambudde tujja kudda olunaku lujja kuba lwa balaza kambagalize weekend enungi ate mbagamba nti covid waali yambala mask naba mu ngalo sanitize and maintain social distance amanyenze tusimapolo bele bulungi mweraba